Erinnye Eggere mu nteekateeka y'ekibiina kya PFF ebaddeyo okusabira abaggalirwa mu makomera olw'ebyobufuzi. Enteekateeka eno ebadde erina okuba ku kitebe ky'ekibiina kino ku luguudo Katonga mu Kampala nga kyokka poliisi esudde emisanvu mu makubo gonna agatuuka ku kitebe kino. But even if they find another place, they are going to capture them. Munda mu kitebe kya PFF tusanze obutebe bwategekeddwa bulungi awamu n'eweema ekikakasa nti wabaddewo omukolo ogubadde gulina okubaawo kyokka ng'ekifo kibadde kikalu era ng'omuntu omu yekka gwe tusanzeewo ng'ono ye muheereza Christopher era ng'atunnyonnyodde ku mbeera ebaddewo. Tewali kigenda mu maaso eky'amaanyi wabula kya bulijjo kubanga wano bulijjo wabadde wabeerawo activities ez'enjawulo era nga bulijjo tukeera ku makya ne tugula offices accessible by'omu akkirizibwa okuyingira n'abuuza kyayagala nakyatakola ki era nga bw'oziraba zigule naye side eri ne side eno bagaddewo abasirikale. So they cannot allow people to access this site. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Eggere ategeezezza nti bafunye amawulire nga ba PFF bano babadde omukolo gwe bategese tegukoma ku kyakusaba kwokka. Babaddewo enteekateeka ez'olukuŋŋaana kitebe kya PFF Katonga naye amawulire getufunye gegalaga nti wadde olubadde lukuŋŋaana naye babadde n'ebigendererwa ebirala eby'okukumamuza okuba Poliisi ezaddewo deployment n'embeera okulaba nti okutangira olukuŋŋaana luno okutangira ebintu okuvaamu. Anisi Nakayibale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire. Weebale nnyo Anet Nakayibale abeewandiisa